Omwana mugaga kati bwagwanga nga olubale luno ng'azirika naye omwavu oteekako sere ng'awonanga enkeera abuuka. Omwana mugaga bwagwa azirika omwavu kyekirobera omwavu okuzirika oteekako buna munnyu kati zoono bwagwa yamanyi n'egundi ne kemika esooka okumugendako ogenda aleesa omunnyo n'ebbu. Maama Anuska olina abaana bameka? Nina abaana 10. 12 10. Yogera ekituufu saagala oyongezeeko era saagala osaleko. Maama Anuska olina abaana bameka? 12. 12. Maama Anuska abalala badde obatuze? Waayi. Abalala bakuze. Naawe emyaka ogiraba basobola okwekolera kati oba obala bano bw'okyakolerera. So kati bakulamu mwe mu Charis city abo bati bakyali baana. Abo nga bagenda bayiya ffe tulinga nkoko. Ozaalo oteeka wali abakula be bagenda nga beetakulira. Nga ayitamu akitagenda ku street ne yeetunda. Anuska nga afuna ebyasava mu muwadde nusufa agule ku mbuusa. Anuska sumura tezimutte nga alidde nnyo sumbuusa. Owaayi. Nja kukuba gwe oli abadde akulimba. Maama Anuska sente tezibadde za Anuska wazo? Zange. Zange. Omusajja ayogedde mpulira wano. Abadde agibisaamu gibisa. Anuska. Zange. Anuska. Zangoye zino sente si zizo. Maama Anuska. Abaana bano balina bataata bameka? Abaana? Abaana 12 balina bataata 6. Anuska waffe! Anuska waffe! Anuska waffe! Anuska soko mu akanyanda. Soko mu akomuceera akasoka betama. Newa nanga Mama Mariam. Bamugamba katuka kubatama omwekoja. Bisimberije. Anuska waffe! Anuska waffe! Anuska! Anuska chako kakwaenda kama. Lero nene kisamwa. Lero ngamukoze bunene nafe. Soko mwenye n'ekamu. Anuska waffe! Anuska waffe! Nebe byali yo munda ne muwe ne Ashirafu. Nani? Auntie Anuska. Agenda kuwa yo mwenye. Charis nali munda omulala. Awo ne baby ali munda omulala. Anuska waffe! Anuska waffe! Go baby. Anuska kubwalo di meya. Katumusitudde wetu Anuska waffe! Anuska. Soko je kati. Jawa yokose. Kale obulamu bugamba kyova kunaaba. Ova kubaka kwawa. Mwaganda bagangobero bamitaira skini. Musanze no mu Charis city. Eyo omu kubavubuka empu muno muyimbi. Muyimbi alina akola. Soko je ate soko kudapigira muko. Leka nawe. Nkuba muka atokuyima kubako mudu. Teka wali ekitimba. Siri mu mudu lero. Diro obera mu mudu. Kusana. Lwaki bakuyita skini? Nange nali ndi awo nga bali ntuma buto. Ate nsanze okutanga toyo. Soko liteko yengatto y'abantu bagirabeko wali skini. Abantu basobola okulowooza nti se oli wakuweda. Kati ali skini engatte ekutuuka. Nga nnene nnyo.
teri mugaga alemererwa kiki Mugaga alina okweteeka kuki sabo ojozeza ali kati wajigula mmeke ali ansikiri wajigula mtwala 8 seto zijja wali ansikini ku myaka emito nkola okola mulimu ki nkoleyo ku chapati waggulu osika chapati kati oyambala genda andoza baya bavimbi obavimbirako nnyo kati no gyokoleramu ya kabi nange ojazikamu tojazika sijazika boy sijazika bwana samba yo kwazika yaji tute Masaka eno yenyini yagenze nayo abe bajazika nnyo samba yo agenda nayo Masaka kati wamufuna otya yadduka ne business ya mukamawe kakati mukamawe gwe nafuna chance ngali mugenda mu kyalo okuchema business kakati nange nashimira yengatto yange wamugamba bobo genda toleka yengatto balansiyaga si balansiyaga balengaga nene soko jikube mukoba oba twagajinisa mutaka nedete china soko jikube mukko anosika soko veyo nawe anosika kutuddeko bajita balenga wajiguna mpya nkulaba ng'ojingiza Charis City nga abantu bonna bagamba kiki kino soko nkube mukko muganda wange angoberera amanya wampita mitani kurabongo ke Erima Sam nkomye mu Charis City nate ntukidde wano mwali ansikini muyimbi lwakuba agambye wa airtime mu mood ya kumpa kapera which is okay ayenga to nene nene naye mutuddeko wanyumye nze ngate ziriko kati sebo yajigula emitwalo 8 musajja mukozi oyina emyaka emeka ni myaka 14 ku myaka 14 muganda wange ono yandibadde ku ssomero naye ate mukozi yatandika okukola era akola ku chapati which is okay eggwanga lyaffe lyetaaga abantu abayivu era emiti emito emiyivu gye gigumiza ekibira bwe tuyamba emiti emito ne gigumira naffe tujja kuba baggumivu gye bujjeeyo mu maaso Alien Skin ku myaka 14 yatandika okukola twebaza mukama nti akyali mulamu naye twandiyagadde nnyo okulaba ku nsi erimu abaana abato abayivu omuganda wange ali eyo ateseze eggwanga lye aliteekerateekera alikulembera n'alifuga ekirowoozeeko singa omwana omuto ng'ono obulamu abuyitamu nga tasomye mu maaso awo twandigwa mu katuubagiro oba twandifuna akatyabaga akeggwanga eritalimu bantu bayivu so nga ate kyandibadde kya mugaso nnyo kuba mu ggwanga eririmu abayivu olwo nno tufune enteekateeka ennungi mu nsi yaffe gwe muganda wange eyandiyagadde okwambala eyandiyagadde okuba smart nga nze era bwendi eyandiyagadde okuvimba era eyandiyagadde okumalayo akalimi k'okwambala twakyo kyalya kuba AK Fashions Kalim Fashions bali akunabukeera nabukeera Plaza we basinzira okuweereza eggwanga bagamba buli kyakwambala kyonna ku level zonna ez'enjawulo bakiina obukofiira nga buno t-shirts nga zino ziri plain kugamba empale nga zino gwe muganda wange oli muyimbi oyagala kukola video Alien njagala nkutwaleko ku AK Fashions ng'ogenda okukola video yo bakube ekikumba wa Mr. Kalim akube ekikumba okunabukeera so muganda wange gwe omuyimbi ali eyo alianga Alien Skin ono oyagala kukola video oyagala kukyalako ku TV gwe muganda wange ali eyo oyagala kukyala oyagala genda ku mukolo bakuwa ekitiibwa oyagala kukyala ku pato gikube paka kuwulira bubi oyune baganda baffe aba AK Kalim Fashions bali akunabukeera tebayiwa jangu tukumbe ffenna era jangu obe wanjawulo mu by'okwambala n'olwaleero era njagala okukujjukiza nti babbingwa oba bannantamegwa mu nsusu bali bamu bokka ba 7 Star Beauty World awo ekiwuye opposite Prayer Paris oyina olususu luganye lutubidde oyina mugaba oyina kugamba binamakula oyina oyitiridde okuswazibwa olw'olususu bayune bakyalirawo ku Prayer Paris ekibuye opposite waliwo akazimbe era kuliko ekipande ekinene ekisoma 7 Star Beauty World ku 7 Star Beauty World tewali kisobola kubalema nze be banongoza olususu lwange lwali lubinnyo ekitenkanika nera olufaanana baliwo okuweereza ggwanga lyabwe era mu mbeera yonna
tebekkaanya era babeerawo buli kadde wobeetaagira genda bakyalireko ebyamasanyu tebikuyitako nga Reserve Forest Resort weeri eno yanga yali evuddeyo neyimirira n'omuntu omunaku njijukira twali tukola kampeni ya Christmas amwe twagabulira abaana b'oku nguudo 206 buli kimu kyali kiganyega ebintu ebisinga bitutuddemu naye baganda bange abo nno baavayo ne bagamba nti ku magoba bakasitoma baffe ge batuwa katuveeyo naffe tuddizeeko abaana abalinganga abo batuwa porridge n'ebigenderako era breakfast yonna be baagikola muganda wange bwetwagira abantu ngaabo nawagira baani kitukakatako okubeezaawo companies ng'ezo bwe ziyimirirawo naffe tusigala tuli b'amaanyi kuba zaategeera omulama gwe tutambulira Reserve Forest Resort gwe muganda wange ekifo kyokka kyokka ky'oyingiramu n'owuliranga atuuse ewaka kugamba ewawuyoyooteddwa wootabadde kugamba kyekifo kyokka ky'otuukamu n'orefreshing obwongo bwo ng'okyalina ku gate empeereza ya kika kya waggulu nnyo services eziriyo za kika kya waggulu nnyo bakyalire rooms oyagala kuwumulamu oyina pate oyina pate oyina conference oyina kiki baana kuwuga bouncing castle bayina children's park eyekika ekya waggulu conference room kugamba ebintu bingi mmenye ekindeke ki nze bwe nagenda bampa smoked fish naye sigiryangako mpuliranga obwongo tebusigadde kyekimu smoked fish nze yankolera era bwe nagirya ebintu tebyaddamu kusigala kyekimu nabikkulirwa netegeera nti mu nsi mulimu ebintu ebyomuwendo kugamba ebintu ebiwooma ng'ebyo naye sibirabangako so gwe muganda wange ali yandyagadde okulya kamera ak'enjawulo bakyalire zizo ka bizinesi ezinyuma okuwagirwa kubanga bo bagamba nti buli plate y'emmere gy'ogula oba buli kasente konna k'obawa ate kwe batoola ne baddiza omunaku alinganga ffe ne baddiza omunaku alumwa era atalina ssuubi ne bawa omuntu eyeetaaga essuubi epya so ku Reserve Forest Resort twelinayo baganda bange wankizo nnyo era wanjawulo ni ekitenkanika gw'olina omwana wandyagadde agendeko mu akademe omupiira kyatunzi wandyagadde osala omukejjo wandyagadde okuba fiiti nga nze wandyagadde okuba mu shepu nga nze ku Munyonyo Fitness Sport kifo kyanjawulo nnyo ewa muganda waffe Ssalongo Senior Citizen kifo kyanjawulo nnyo jangu tugende tukole ku dduyiro tulwanire obulamu kya bugagga tetubugayalirira so ku Reserve ku Munyonyo Fitness Sport fenno tugamba nti buli wokola dduyiro naffe owona ebirwadde bingi era weewala ebintu bingi omukulu ono nga atuli bubi ali mu kusamba kakebe olw'okuva kukuse kati asamba gundi ennyaanya zonna azisamba so ku Munyonyo Fitness Sport tugamba nti jangu okole naffe edduyiro jangu osale omugejjo jangu tulwanire obulamu jangu obe mulamu kyekifo kyokka ogenda okukyala ekirimu abasambi b'omupiira naye nga kyekifo kyokka kyogenda okukyalamu ekirimu abasambi b'omupiira naye nga tekyesittaza jangu n'omwana mu akademe muleete tulina akademe y'ekika ekyawaggulu abaana batraininga buli lwa mukaaga batandika ssaawa 2 ne bamala ssaawa 5 ku mukaaga baleeta abaana tosobola kwewala talenti ya mupiira kati kubanga esasulwa nnyo ekitenkanika jangu tutandike n'abaana abo abato b'oyina ng'ate naawe bw'osala omugejjo towetaaga kuba nti okyalina future mu mupiira nze sikyalina future mu mupiira ngenda kunyumirwamu naye ate omwana tomugayalirira yaguyina so Munyonyo Fitness Sport ekola ku bantu abo bonna gwe atalina future mu mupiira naawe ayina gwe yeetaaga otuya n'ogende naawe yeetaaga okuleeta omwana naawe yeetaaga kale okujja okukuza ekitone kyo jangu akasayi ka mulembe nnyo tekenkanika era ojja kuyisibwa mulungi mu standards ez'ekika ekyawaggulu ewatali mbeera yonna John Ejjusa tuli wano nate nga bwe nagamba nti muganda wange ekibuga kino kyanjawulo ekibuga kino ekifudde ekyenjawulo ekifudde nnamba emu kijjuddemu abakozi bangi tewali muntu gw'osangamu nga yeetuddeko buli gw'osanga baba takola aba alina olubuto baba talina lubuto aba alina okugamba naye nga musigamu bakyala abasajja abo bakyewalama nimbye Tolimbye. Kyolubuto nimbye. Oli lubuto. Sako mwana mu Charis City olalo nkomyewo nusika ate n'abaana abatera nabo bangi kibuga ky'abaana n'abakyala abasajja bakyebala mulimu baana n'abakyala
deni n'abavubuka ng'oli akubye seppo emabega abantu baddembe nnyo ekitenkanika era n'abavubuka bamu baddembe wandigambye nti olw'enfaanana yaakyo musingamu bantu ba Kibuli n'ate munange kyewunyisa n'abavubuka abalimu abaana abato baddembe nnyo bakeera kwekolera so kibuga ky'abantu bakola n'olwaliro njagala kumanya lwaki mu Charis City muno abasajja abeebalamamu lwaki musingamu bakyala n'abaana kikyamu kyekiri ku basajja b'ennaku zino abakazi batandika okukuba abasajja ne babafulumya Charis City babakuba ensambagere oba bakyala kugamba oba abasajja basalawo okwabulira abakyala nziza tunyumyemuko mama Anuska jebaleko nyabo obulamu ntule wano webale kukola mirimu ebbafu ogituddemu Anuska nga libwenjijja wana abaakaaba Anuska alina byakubanja Anuska sooka ojje jangu wana Anuska gwe mwana wange buli wenjawana Anuska ono Anuska nakulidde obunyanda obulidde Anuska mwongereyo akanyanda bakwongera akanyanda kale genda ofuna akanyanda gwe mama Anuska mama Anuska era stiboni mama Anuska waliwo ekintu kyenze negendereza mu Charis City wano onansonyiwa manyi toli mukyala nnyo wakwogera byama naye mbadde nsaba tubeeko ne ate bye tumenyamenya ensi ebimanye kuba ebyetaago bimanya lwaki mu kibuga muno temuli basajja tutandikire ku mulamwa abasajja mubakuba ne badduka abasajja bati obuvunaanyizibwa kitegeeza ki ekyo abasajja be tuyina bw'amala okufunyisa olubuto ng'oyadduka ng'akulekawo bw'oba toyina kalimu k'osobola kukola osemba nakyo era toyambibwa lwaki bwe badduka bafuluma Charis City kubanga wandigambye nti mwebali asula wano nze nsula wali kwegamba nga omusajja bonna bwe bapangisa mu Charis City naye lwaki nze ndaba bakyala boka mu Charis City boka waliwo ekikyamu awo tebadduka Charis City ye kyasinga okubaamu ennyumba ezalayisi abakazi feze tusobola okukola ki okupangisa n'omanya nti nze maama Anuska bwe nayoza engoye zange zino nja kufunamu 10 ekinasasula ennyumba ey'emitwalo 5 awalala kye kitaliiyo kati abasajja bamala okudduka abakyala nga basenga mu Charis City ewali ennyumba zebasobola maama Anuska olina abaana bameka? Nina abaana 10 12 yogera ekituufu saagala oyongezeeko era saagala osaleko maama Anuska olina abaana bameka? 12 maama Anuska abalala badde obatuze waayi abalala bakuze naawe emyaka ogiraba basobola okwekolera kati oba obala bano bwokyakolerera so kati webakulamu mwe mu Charis City abo bati bakyali baana abo nga bagenda bayiya ffe tulinga nkoko ozaala oteeka wali abakula be bagenda nga beetakulira maama Anuska mu Charis City muno abaana 12 wabacha nsonyiwa okubuuza naye njagala mbani yatusiga ekifaananyi maama Anuska mbani yatusigira abantu ekifaananyi emboozi eno ebeeko negwekwatako era ebeeko n'omuntu agiyigako nekye batuyigako ebeeko negweyigiriza kugamba ebe yanjawulo abaana 12 ba musajja omu nedda abakazi ebiseera ebisinga tubeera n'ebitunyigiriza abantu bye batasobola kutegeera ogenda n'ozaala ababiri n'ogamba kambazaale wa Kayibanda bawasoka Kayibanda kakati Kayibanda ono nga mwona afuna ki osanga omukisa oba emirembe ogenda okwekanga nga nawe emirembe gibuze ng'ozaddeyo babiri ng'onoonyako ewakato naye olaba oba wewasinga emirembe naye ng'ozaalayo babiri ogenda okulaba emirembe gibula olwo abaana bo bakola ki bawera weeyongera ogenda awalala nga naye ozaalayo bw'otyo ogenda okwekanga ng'oyisiza mu muwendo gw'otwandituuseemu ng'oli mbayigiriza ba Yesu 12 dazini ya mupiira kakati ayitawo mami tofaayo kakati maama Anuska maama Anuska Anuska yasembayo buto esewo Anuska alina emyaka emeka?
esatu. Kati Maama Anuska. Abaana bano balina bataata bameka? Abaana? Abaana 12 balina bataata 6. Buli mwafunayo 2. Mwafunayo 2. Bwotyo bwakiseetinga oba kijja kyokka ntomanyi? Kijja kyokka nga simanyi. Buli taata alina abaana 2. Buli taata alina abaana 2. Bw'ozaalayo omulengo oyongerayo. Ogenda okulaba nga Maama Anuska. Wangi. Kakati bataata aba 6 bonna okyayogera nabo oyogera nabo? Njogera nabo. Abamu baafa. N'okufa nako gye kuli. Abamu 2 baafa n'ensigazaawo bamekaawo. Bana. Kati abaana oyogera nawo n'obakyalirako ko? Nkuga mukyakwatagana? Tukyakwatagana. Bonna obakyalirako? Anti abaana be batugatta. Kati olwo bakubira bagamba Maama Anuska jangu okime school fees n'ogenda n'okima? Nga zo bazikuwadde nno. Abaana olaba n'abo 6 n'okumanya ewaabwe bakamanyayo ennaku zino. Wayiseewo wiiki 2 okumanya ewaabwe nti wano. Wiiki 2? Nga nvuddeyo okubatwala ewaabwe balazaala oba ekika kyabwe. Maama Anuska gw'omanyire okudduka bw'ozaala ng'odduka. Basajja b'ennaku zino tebakyagaba buyambi munnange. Bakuleka awo gw'olina okuliisa abaana, gw'olina okubasomesa, gw'olina okubanywesa. Nga bakwata kkubo nga batambula. Kati olaba abavubuka mmwe kati mwagala bakazi bakulu abaakola edda. Kale Maama Anuska. Baagala bakulu abaakola edda. Abalinamu kasente. Abavubuka abato baagala bakulu abaakola edda balinamu kasente. Kivudde ku ki? Ku mbeera ya nsi eno ndowooza oba bwavu. Obwavu bungi. Maama Anuska. Kakati saazi otolina musajja? Sirina musajja, nabivaako emmundu naziza ku ggombolola. Wapaakinga? Oli mu paakinga awo? Wajjawo ayagala okutegulula tovaawo era? Sivaawo. Ate anaabawanjawulo okusinga kwoli yasooka. Agambye abasajja 6 abaana bameka 12 abasajja 6 kati mulimu ow'enjawulo anajjanga wa 7. Mukama akola ebyenjawulo. Mukama saba akola ebyamagero Maama Anuska. Asobola omuleetanga wa 7 naye nga zina buli kimu. Mukama takyakola oyo. Eyakolanga yali wadda Mukama. Waleero takyakolera. Mukama akolera abantu era akyakola. Oli wa ddiini ki Maama Anuska? Amiina. Ndi musiraamu, amannya gange nze Aisha. Aisha. Osaalako? Nsaalira ddala. Genda na mu kisiibo. Assalamu alaikum. Alaikum salaam. Kakati okola mulimu ki mu Charis City? Ndi wa Dobbi njoza ngoye. Dobbi ogikolera wano waka? Waka. Abantu we baleeta no... Baleeta n'embooleza ne bazinona olw'eggulo. Ali skini nga bwakuyambako? Yatemye edda kati agenze namusanga okudda ssaawa 3 za kiro. Anuska ndabya afumuka ekikumi alagawo eyo. Naye asaze. Naye ndaba Anuska lumu namusanga eri ku mwala tebamubba tebabba baana eno. Ate oba bameeya ba Charis City. Tebababba? Kati omanyi gy'alaze oba tomanyi ajja kwekomyawo? Ajja kwekomyawo. Emyaka emeka? 3. Era omusanga ne mwala gulinga avuba. Amanya vuba? Kakati nti ogamba eyo gy'alaze ejja kwezza. Avuba? Yali avubye ku kyenyanja nakitaani waka? Ogonna omwala gw'amayanja nga gwe gukuziza abaana gubaleze. Tebagwamu? Wa abagwamu ate baba abalala tebaba baakunonola abajja banoonya emirambo. Naye nga abaakuno nga gyakulukuse bukulukuse. Kakati Maama Anuska wange tuddewo wali tusoka tuddeko wali. Maama Anuska wange chairman wa kuno mulina chairman wa chairperson yaba chairman yaba omukazi
chairperson asobola kuba byonna akola byonna chairperson akola byonna kati wana abakulembera musajja oba mukazi ya chairperson tetulina chairman tubaako n'abakyala bona mubayina kati bo bayina families bana abo era bali mu mbeera y'omu yemwe yaffe eno olaba bo babeera eri waggulu kaakati bafumbo babiri kankunyumizeeyo nakana akaboozi olaba baleeta egundi kozi bulwadde kibuno covid bwe yajja bwe baleeta akawunga bakoma eri waggulu n'abakyala n'abagamba eyo waliyo ebibira nankima teri bantu n'amayuuni kati eno tebatumanyi ngaawali abantu togwa nyavu kakati eteza babava naka abakulembeze nabo babavaako Charis tebagisobera era ekola biginyumira bangamba kyekino ekibuga ekyasinza okubba amasannyalaze mu Uganda wano olina amasannyalaze asagoleke olina amasannyalaze kubanga nze bwe nali nyingira ekibuga kino bangamba ogenda wa nebanga ekyo kiri kulikoli kyekibuga ekyasinza okubba amasannyalaze wano olabika golimbega waze tubega njagala abantu banyumize bategeere wetuli oyingira mbyama byaffe nedda njagala akugamba abantu banyumize bamanye Charis site kyeki mulimu ebintu byewesiga ekyo kyama kyo ebyo byama byaffe byamuno kakati kale bwogolola bwomala okwoza wano kubadde obyagolola ogoloza ki olina paasi y'amasannyalaze y'amanda naye nga waliyagadde ofuna y'amasannyalaze era nkyetaagira ddala wangi ate onaagikozesa nga tulina amasannyalaze twandiyagadde okusika amasannyalaze kuba tetuyina gwe munanga ali eyo ansa gye mbadde njagala agifunye kitegeeza Maama anuska talina amasannyalaze si y'omu kuba bali bye baŋŋamba naye kakali Maama anuska njagala Maama anuska wangi abantu abasinga muno jangu baŋŋamba sibinaako anuska abadde ki esokugerera abanuska akubye pupu jona aliwa soko jja anuska namutwalidde anuska ava kusomera okulaba jona sogenda we anuska sogenda omunambuleka anuska isa bayinza okubaawo akola pupu abakola pupu yangu bakusangule anuska waffe yayiseewo emisinde obuggo bwamuyiseemu obwomunju kakati Maama anuska baŋŋamba baŋŋanja abantu byena basinga tebaba nakawuyonjo lwaki kabuyonjo tuzirina bwe babaako n'embeera gye bagoteekawo bagenda mu mwala guli mayanja kituufu nedda tulina kabuyonjo era bukonjezi tofaayitawo si kituufu ekyo si kituufu ewuunya ne ŋŋamba kisa babeerawo batya oba muyinaemu mugigabana baga nti musobola okuba n'emu ennyumba nga 2 nga muyinaemu buli muntu alina kabuyonjo eyiye buli muntu ekyo kifu alina eyiye abantu beeyogeza kakati kale tuddewo wali abakyala bepangisiza enju mu Charis city kati abasajja abakyala mu bukyazi oba tebajjiramu ddala oba bajja ne babeera mukko ne baddayo bajja ne babeera mukko ne baddayo mulimu n'abalimu tekitegeeza nti olw'okuba nze Maama anuska sina musajja nti n'abalala tebayina mulimu ababeeramu kati eziraga omulimu gwo gumanyiddwa gwakwoza
watandika ddi okwoza era eyo nayo nalina ku ngoye eziddugala gwe leeta wano nekubidde akalango ate abandi agadde obbagololera gundi y'amanda ekola bulungi wadde basobola okubeerayo omuntu nga naligaye nti nze maama anuska nandyagadde omuwa kapaasi k'amasannyalaze abe nga tabonaabona nnyo namanda naye mweyanza bwampa kapaasi k'amasannyalaze osanga nsobola okusika amasannyalaze nange nemba nga nkola ki nofuna yakowo nenyanguyirwa mu kugolola kuno kwembangolozi kakati maama anuska ekirooto ky'okujja bizinensi eno wano mu baafu weeri tolina kirooto kyajjijjawa kino giteekakokko mu kagundi mu kaluumu akatinitini kubanga ndaba baddobbi banno baba ne buluumu bagolere ate n'abantu bangi no maama anuska ekyo tekirina nkirina naye sirina busobozi era bwe mba nfunye obusobozi nsobola waliwo atayagala kirungi naye mu amigundi kankubuulire buli muntu ekirungi akyagala naye obusobozi obw'okukyetuusaako bwe bukulemerera naye teryayagala kubeera wano mbeere wano bwe wati mbeere nga njoleza wano naye olw'obusobozi bw'oba olina obutono kikuleetera okukola ki okukola ekyo ky'osobola naye bw'oba ofunye omuntu ng'asobola okukukwatirako awo osobola okubeerako mu mbeera etegeerekeka oba ennungi kitegeera ku baana 12 bameka abasoma ku baana 10 kuba bali ababiri bo tubabalabo kati beetekulira bameka abasoma abaana bonna abange nze nga njogera nga ntya Katonda kasita omwana owange asomako n'atuuka mu P7 gwenkoma obusomozi obwange webukola ki webukoma agenda okole ki oyiye naawe osobole okulaba nga oweerera banno bakola ki beeyongerayo kati sofa waliwo yali abuseewo ku P7 oba bonna bakyali kulevu ya P7 bonna teri yabuuse kubanga omukulu yakoma naye mu P7 n'agenda n'ayiya ali eyo mu tawuni akola omulala naye P7 naye n'agenda n'ayiya bwe ntyo bwe nkola mu P7 gye nsobola sirina busobozi bubongerayo pozi adda kwadda ali mu piiki anuska kwadda ali mu P1 asomerawo kasomero kali awo bakayita laabu zigodi simanyi godi zirabu oba laavu godi godi zirabu asasula sente mmeka asasula emitwalo 12 bonna baliko akakasomero balala bali eyo waggulu kisinziira ono namuteekako nga tasobola kusala kkubo kakati emitwalo 12 ate omulala amuddako asasuse n'emmeka asasula emitwalo 2 bonna obasomesa bonna mbasomesa naye nga sisukka P7 mba sirina busobozi anuska alina kyaggamba oyagala kusoma ayagala se anuska kakati gwe munnange ali eyandaba eno bagiyita Charis City omukyalo ono nno yeewuunyisa alina abaana 10 bonna bali mu ssomero basoma yagamba bwabasomesa ne batuuka mu P7 awo wakoma ng'ate bayambako bannaabwe sofa talina sofa kati bali ababiri babakola bayambako ko bannaabwe anti ababiri era banyamba bana kuba engeri gye tutalina taata be bataata be bamaama aguzeyo akasawo kakaceere n'aleeta aguzeyo akakawunga n'aleeta kwega tutambulira mu mbeera eyo ey'okunyigirizibwa nga nkimanyi nti ekiseera kijja kutuuka embeera osanga ejja kukola ki ejja kutuulira kubanga ebiseera ebisinga anuska bannaye ebiseera ebisinga Katonda okulwawo okuggulawo liziki tekitegeeza nti yatwerabira just buli muntu aba n'obudde Katonda wamuweera kati abaana 10 basula muno nsula nabo mweno lumba lumwemu bana 10 goyinza okuzaala abaana baate ne basula ebweru tekisoboka naye mbadde nkwewunza ningana mama anuska abaana abakyawa bukyayi nze ndi mukazi muzadde nnyo ayagala abaana bange ng'omusajja agenda nze nsigala n'abaana
Weewaawo kale nno gwe muganda wange ali eyo eno Charis City. Charis City bwekyo bweri terina nnyo kipya akamalobozi era gowulira bwekyo bweri Charis City. Abasajja bewala obuvunaanyizibwa oluba okuzaala abaana nga bamyansa bayitamu bakoma wamu kusulamu ne bafuluma era oluvannyuma lwa mwezi basobola okujja emirundi ng'esatu ebiri ne bajja ne balaba ku baana baabwe ne baddamu ne bafuluma ng'era abasajja bwe bali. Maama Anuska agambye ekyo ekikireese nnyo kiva ku mbeera nti abavubuka abato bettanidde nnyo okwagala abakyala abakulu. Ye nno n'agamba nti ekyo kyaka kivudde ku bwavu. Baby kwata brush obugalo bulimu amaanyi bunaaginyweza. Ye Maama Anuska agamba ekyo kivudde ku bwavu buyitiridde nti kati abavubuka tebakyagala bakyala baavu, bo baagala bakyala baakola dda. Naye ate abakyala baakola dda baagala bakyala bakulu baakola dda. Abakyala abakulu abalina ku ssente goloza ekivudde ku bwavu. Mbeera mbi bannange, ssente tezikyalabika. Ate waliwo n'abavubuka abamu abagamba nti bo okwagala bakyala abakulu kijja olw'okuba nti bano abawala bato batawaanya baba tebannatuka setolinga abakyala abakulu baba bategeera nnyo kwegamba abamulungamya. Embeera eyo wadde ogiwuliddeko? Njiwulira kasente baba bibuzaabuza kasente kubanga akimanyi nti omuwala omutajja musaba okugendako out, omuwala omutajja musaba olugoye, omuwala omutajja musaba empale nga tayina ate kuba yono omukulu buli mbeera aba yakola ki yagiyitaayitamu dda. Bw'anaamugamba siina sente ng'agamba tugume olwayo twebake. Kuba ebintu yakola ki yabiraba dda. Ekisinga mbeera kati muwala waani gwe gw'onaatwala agume. Nawe oli awo oli musajja ogenda omukwane wali omuwala omutwale omugambe nti olwayo tusule enyaala bebi esente tewali. Ngumi bikonde ku mutwe ani bonaga nga ayitamu akitagenda ku street ne yeetunda. Anuska nga afuna ebyasava mu nange muwadde Anuska agule ku mbuusa. Anuska sumura tezimutte nga alidde nnyo sumbuusa. Owaayi nja kukuba gwe oli abadde akulimba. Maama Anuska sente tezibadde za Anuska zange zangoye omusajja ayogedde mpulira wano abadde agibisaamu Anuska zange Anuska zangoye zino sente sizizo. Anuska omulabi Anuska onyize sebo mama amala okwoza engoye zino yagala okukwata sente ze zonna ozitwala ziwambe. Anuska va mu bintu by'okwekozaakoza ebintu ebitajja. Ebbwa lya Anuska liwonye. Lwaki buli mwana ena banaamabwa? Buli mwana ayina alaamabwa neka n'akato kayina ebbwa. Beekuba nnyo bagwa Sosa kyabe no mu Charis City buli mwana gwosanga ayina ebbwa, buli mwana gwosanga ayina ebbwa. Anti naawe olaba we bakulidde wafunda balina okutambula nga bagwa tebali mu bikomera. Omwana mugagga kati bwagwanga nga olubale luno ng'azirika naye omwavu oteekako sere ng'awona ng'enkeera abuuka. Omwana mugagga bwagwa azirika omwavu kyekirobera omwavu okuzirika oteekako buna munnyu kati zoono bwagwa yamanyi n'egundi ne kemika esooka okumugendako ogenda okaleesa omunnyo n'ebbu mama ebbwa nga gw'osiigako naye omugagga ajja kufeitingira awo bwagwa azirika omugagga kati omwavu ye bwagwa yereetera munnyo navvu Anuska ndowooza olaba agudde. Kakati gwe munanga ali eyo emboozi eno kifunyemu kyakuyigamu ogifunyemu emboozi eno ogifunyemu kyakuyiga ki? Maama Anuska ayogedde ebintu bingi mu lusaagirizi twagirizaawo tubadde ne tubina yamenya mu magezi era okwongera okubako n'ekifaananyi kye tusiiga
Charis City kibuga kya muwendo abakyala bakola mu Charis City buli omuntu alina kyakola era bodira kamera no gizoominga n'okubako side eri ogenda kulaba abafumbo obutogo aboze engoye abeera birya bakyala bakola naye abasajja tebaliimu abasajja badduka lwa mbeera abasajja badduka lwa buvunaanyizibwa Maama anuska atugambye nti ate abakyala bo beeyuneenu olwokuba aliwo obuyumba bwa layisi obuyumba babusobola abasajja babalekawo bo kye bakola kudduka eno ne bajja ne bapangisa eno tugenda kukomawo wano tubeekera n'emboozi ekimya ne Maama anuska ono atubuulire kusomooza ki kwafunye mu kukola bino byakola bifuna mu kusomooza akusomooza ki kwafuna mu bino byakola okwoza engoye okuva ku makya ndaba tannawummunamu engoye nnyingi nnyo omulimu munagusanza atya birungi ki byagufu tujja kukomawo Maama anuska mukyala munyumya kyemanyi naye emboozi ajja gituwa twongere kwenkaleginga munnaffe ali eyo ayeetuddeko atayagala kukola tumulage nti wadde kututayagala kukola naye ate bakyala bano bakeera kukola Maama anuska wuno akeera kwoza ngoye ekyalo kyonna yakyoleza tujja kukomawo wano atubuulire bakoma mu kya musanvu naye engoye ze ezibaweerera ozimazemu bbanga ki emyaka kagiweze ngenda myaka 10 weza ngoye tozeevuma munange zibaweeredde tugenda kukomawo n'emboozi eyo kulwa Katonda n'ensi yange gwe muganda wange subscribe share like and comment channel neekule era etuuke gyetatuukanga mbaagala nnyo mwebale kulaba mweraba